onatandika okutambula mu bulamu bw'ensi ng'otambulira ku opinions z'abantu ogenda kugwa obudde bwonna. Lwaki? Everyone is entitled. Opinions are the rarest commodities in the world. Everyone has got one. Bw'onaaba otandika okugamba gundi ondowooleza ki, gundi ondowooleza, you will never be unique. At the end of the day, you are fighting to be unique. It is as simple as that. Byenjogera wano olwaleero saasobola kubimanya nti nsobola okubyogera emyaka 3 emabega. Nti nsobola okudda mu maaso ga kamera and I vibe for 2 hours. Today I'm doing it with comfort. Lwaki? Lwakubanga nkyagala. I took time to read about it. I took no one to tell me that I couldn't do it. I couldn't do it. Bajja wano ku social media ne bagezaako okunkuba. Lwaki baasirika? Why? When they see you progressing, when they see that it's real, they start laughing at themselves. They smirk. Ne baga, oh maybe. Genda ensi egenda kukuba. Bwe naakulaba ng'olemeddeko ejaga, well, ono tumuleka ayitawo tugende tufune falo omulala tugende tugunda oyo. Tolowooza nti no is going to be a free pass nti ogenda kutuukawo bagambe, well, thank you very much, you are doing it for good cause, oyagala family yebeere bulungi, oyagala kubeera bulungi, yitawo. It doesn't work like that. It doesn't. Gwagenda okuyitawo ogambe nti nzize. Nabagamba abajahova agenda n'akoona ku lugirwo bw'alulemerako ennyo waakiri mu busungu ojja n'omuggulira. Naawe njagala attitude y'emu. Mu 10 ababaggulira wabeerako 2 abayimirira ne babawuliriza. It should be like that. Tebigenda kubanga bijja ng'obifunanga bw'obadde oyogera. Let us go back. Second thoughts. Mu bintu bye tubitwala literally, tubitwala nga we baabitugamba oba tugenda bitwala nga tubirowoozaako ngaffe. 3 years. Buli omu n'asiga. You see, bw'obigamba omuntu atannaba kwetegeka kugamba nti ngenda kusituka ntandika okugira, they get offended. Akugamba nti no oyo Mukama Katonda lwakuba amblessinze Mukama Katonda lwakuba. Yes, you can be blessed as well, but the blessings are not going to find you in your bed. They are not.